muzibe w'amaaso n'amatu bw'onookwata peni n'osayininga ku petisoni ng'owakanya nti ddala saakuwangula n'enkoona n'enywa. Omanyi bannabyabufuzi bangi abo basibira mu bbwa balinga omutwe nga gulika ennyindo n'emimwa naye nga tekuli maaso nga tekuli matu. Nalukoola w'obeera olaba nga tukulwisizaawo gwe okulayira, gamba ab'ekibiina kye ekya National Unity Platform bakutwale Makerere Kavule ku edikoota zammwe bakulayize. Bigambo ebyo nga bibadde by'amaanyi oba mbikuddiremu. Kanso Nalukoola w'obeera owulira nga tukulwisizaawo nnyo gwe okulayira, gamba ab'ekibiina kye ekya National Unity Platform bakutwale Makerere Kavule bo bakulayize. Ebigambo ebya Electoral Commissioner bye yayogedde ng'abagezaako okureplyinga lwaki awo mukulu Nalukoola tanaakubeera nga bamuteeka mu gazeted bagiyita gazebo gazebo si yebeere ey'abagole nanti bigambo byabo abaasoma politics. So gazeti simanya bagiyita batya gazeti book okumuwandiisa mu lukalala lw'aba MP abalonde okusinziira ku Speaker Anita Among ye yavaayo n'agamba tebamwanjulirangako Nalukoola mbu ye yawangula. So mu kitabo ekirimu abalina okubeera mbu ne abakansala abalonde abalina okukiika mu paliamenti taliimu. So analayiza ani ataliimu? Kati balina ne bababuuziza lwaki omukulu taliimu, bagambye tufe tetulina ssente, tetulinaawo ssente zisobola muteekesa awo mu ekyo ekitabo ekimulaga munya naye MP omulonde asobole okukitwalayo mu paliamenti kiwe Speaker alyoka amulayiza atandika okubeera ng'akola emirimu gye nga MP. Ssente ezo tebazirina. Kyakomekeredde ng'agamba naye wemulaba nga tubalwisizaawo nnyo mu aba National Unity Platform ng'omubaka wammwe mulaba tumulwisizaawo nnyo okubeera ng'alayira, mwana wattu musobola omukwata ne mumutwalawe Makerere Kavule era we mutyo ne mumulayiza. Kati singa weekityo wekyali singa Bobi Wine teyalayira actually ne Dr. Kizza Besigye yagezaako okulayira. Singa weekityo wekyali munnange singa ne Kalifa Ganaga agenda ku kitebe kya FDC naye n'alayira. Abantu bano naye ng'ensonga eyabaddemu yegezaako tutegeeza nti mukimanyi bulungi nnyo nti ssente teziriiwo ezimuteekesa mu akatabo. Either abannopu beesonde ssente baziwe eno ku Electoral Commission basobole okugazetinga Honorable Nalukoola then ekitabo bakiweeyo ku Parliament owa Speaker Anita Among, Speaker Anita Among alyoka amulayize. Oba si ekyo ndowooza tugira tulindako nga n'akalulu ka 2026 we kajja tomanya ddemu lumu kubalaale ekiri mu Parliament ekiri mu politics. Nyensonga lwaki neesibawadde n'okuza entertainment kankusaba subscribing onyigine notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Ekinankakasa nti naawe oli muzibe w'amaaso n'amatu bw'onookwata peni n'osayininga ku petisoni ng'owakanya nti ddala saakuwangula n'enkoona n'enywa. Omanyi bannabyabufuzi bangi abo basibira mu bbwa balinga omutwe nga gulika ennyindo n'emimwa naye nga tekuli maaso nga tekuli matu. Baba tebawulira baba tebalaba. Kati General Museveni tannalaba nti revolution egenda mukwakola mu ntalo omulindi kuwe mukanyuko. Revolution eyo yabadde yakujja jjo teyazze. Revolution eyo tesaana ejje lwaleero. Revolution eyo esaana ejje kati. Mr. President, bwe naafuna omukisa okwogerako ne bannaddiini nja bagamba okulonda okwo kwazze nga tuli mu nnaku za kalema. Ife abasiraamu oli bwakutoolera salaamu ne bw'oba omunyiigidde omusonyiwa naye nalaba nga salaamu tejaawo. Nali ndowooza bagenda kwefumiitiriza naye naddamu ne mbalaba ewambogo oli nga yeewaana agamba nze ali ate nga yaduumira agasajja gayimbira muzikiti n'agagatto gaago gagende gasambaaza abaliyo abamu nga balina mu kusinza. Tolaba nga kyewuunyisa
olinga yewana nti yenze nsuubuga ali mu kuwuula nze oguggo. Bannange kyetaaga ensonga zino tugende tuzinnyonnyolemu bannaddiini nti abantu baasiiwuka empisa ne mu biseera bwe tubeerera nga tuli mu kweddaabulula ng'abo abakkiriza tusobole okugenda ewa Katonda nga tuli abo abasiimiddwa. Kama wange Pulezidenti, nziramu okwebaza ekibiina kyange obukulembeze bwakyo olw'obuwabuzi obwo obw'amaanyi bwe kimpadde, obuwabuzi bwe kiwadde abantu abakulembeze ba Kawempe North, okukunga kwe kikoze okuleeta abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, bammemba ba paalamenti n'abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye mulowooze era mufumiitirize. Singa abakulembeze temwajja ne muvaayo ne mubeera mu nsonga zino mu kulonda, kyalibadde kiti? Singa mwatirekera abantu baffe aba bulijjo, olaba tebakwatibwa nsonyi ku bammemba ba paalamenti, bammeeya, bakansalazi n'abalala, kyandibadde kitya ku muntu owa bulijjo? Kino kisindike obubaka eri buli mukulembeze kabeere ng'ali mu kibiina kya NRM, azuule obuzibu bw'abantu baffe aba bulijjo bwe bayitamu. Bannange, eddembe lyabwe bwe liba lirinnyiriddwa, abalirinyirira balinnyirira ne basiitiza n'okusiitiza paka lwe balifootorera ddala. Nabwe kityo twongere okufaayo eri abantu baffe. Ebintu bingi binakuwaza. Kyannaku nti abangi abakulembeze beesuulirayo gwa Naggamba ne bafuuka abo abatamanyi, oba oliawo eddembe ly'obuntu ne lisigala bwe lityo, naddala eri oyo omuntu wa bulijjo. Nze saagala kukaabakaaba, kubanga ne bwe nali nzija okwesimbawo ebirowoozo byange tebyalimu kusaasirwa, wabula nali nziza abantu b'e Kawempe North bannonderwa busobozi bwange. Amazima ga Katonda mbagamba nekkiririzaamu nnyo nze gwe mulaba. Nnyo okumanya nekkiririzaamu nze kennyini nzuula awantu ne ntuulawo ne neesiima nze nzekka ne bwe basifunye bansiima. Awo we wava ntuuka obanyumiza emboozi y'ekkonkome. Mr. President, nakunyumiza abo ku mboozi y'ekkonkome. Ekkonkome bwe likola ne lidduka ng'oliraba likola emirimu, lituuka awantu ne litunula eno n'eno nga linoonya oba ddala waliwo alisiima olw'emirimu egy'ettendo gye likoze. Ne liraba nga tewali alisiima, kye likola ddyo lyokka nalyokka ne linyeenya omutwe ne ligamba wadde tewali ansiimye naye nkikoze.